Obulwadde bwa nalubiri bwe bumu ku bulwadde obutambulira mu musaayi nga buno omuntu azaalibwa nabwo. Mu Uganda okusinziira kwa alipoota ya minisitule y'ebyobulamu abantu 2,000 be bakwatibwa obulwadde buno buli mwaka, eky'ennaku kumpi ebitundu 7 ku 100 bafa nga tebawezezza myaka 5. Okusinziira ku basawo, ekirwadde ky'omusujja gw'ensiri kye kisinga okutugumbula abaana abalina obulwadde buno n'ebitundu 25 ku 100. Wabula bagamba waliwo n'obuzibu bw'abasawo mu malwaliro agasookerwako abatamanyi engeri gye bakwatamu na kubujjanjaba abaana bano nga bangi bafiiridde mu mikono gyabwe. We are training doctors who are too busy looking for survival. They are moving from one facility to another, looking for a private facility around town. And it's the nurse that has to take care of the patients. But we have not built her capacity. I was interfacing with these clinic officers and the nurses and asking them what they give to the patients. And many of them, the patients just come and they give them folic acid. And some are even not sure who is supposed to get Pen V or who is not supposed to get it. Dr. Miriam Ajambo ngono yakola ku nsonga z'abalwadde ba nalubiri mu minisitule y'ebyobulamu agamba alina amalwaliro ge yatuukako mu bbendobendo ly'e Busoga n'ebitundu ebirala nga waliwo amalwaliro agatalina wadde eddagala ly'abalwadde ba nalubiri kyokka ng'eno abalwadde bangi. I went to Lalogi Health Center 4 in Acholi sub-region and they have hydroxyurea. Then I go to Buwenge Health Center 4 and they don't know that they can even order and have it. You see the discrepancies. And you know how high burden the Busoga sub-region is. And we are very close to them, but they have glaring gaps. Ajamba agamba ke kadde ebitundu ebyo bifiirweko n'abasawo basomesebwe engeri gye bajjanjabamu abaana bano baleme kukooya bazadde nga babasindika amalwaliro amanene kyokka nga nayo omuwendo gw'abalwadde erudde eyo munene ddala. As we continue to advance in science and ensure that the patients who come to the specialized centers get quality care, we should be very intentional to build capacity in our lower level health facilities. There is that mother who cannot come to the national referral, and we don't even want them to come. We want them to be taken care of very close to their homes because they already have enough to take care of. They have other children, they have to fend for them, they have to look for school fees, they have to take care of these sick children. And so we cannot subject them to looking for transport to bring them to Mulago. Dr. Deogracious Munume, omukugu mu kujjanjaba endwadde ya nalubiri okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago, agamba n'abazadde beesuuliddeyo ogwa naggamba okutwala abaana okufuna eddagala lya PCV10 nga lino ligema obuwuka obuziyiza okuviirako amawuggwe n'ebitundu by'omubiri ebirala kosebwa. Currently it is for children under 1 year of age. But we know the benefits amongst children who have sickle cell disease. They need to get it at 2 years and at 5 years because they have this rare condition which puts them at risk of getting infections in the lungs, in the bones, in the brain and in the blood. Okusinziira ku basawo obulwadde bwa nalubiri businga kwegirisiza nnyo mu bitundu by'omu mambuka okuli West Nile, Acholi n'Elango, obuvanjuba okuli Soroti, Mbale ne Jinja kyokka nga ne wano mu masekkati nawo bwegirisiza ddala. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi.